Muganda wange kambabule kino. Kyabale kya buswavu nnyo. Namwe abawagira enkyuka. Nga ne president wo naye muyimbi n'agenda okujja kusho ya mukwano gwe atesti munne. Anti soko ne batalize. Kinonyereze. Ne batalize. Muganda wange fe tukyalwanirira baganda baffe abali makomera songa yange. Bushamane kyali. Uwa. Ne Sophie. Abale majira mu parliament. Esawa ya leero oteeka Mama Junior ku stage n'omukyala Sophie Nantongo. Waliwo bate yaliwo yali ya bebe kulu ne good wife wagirabako. Ba sebo ne banyabo mwasize mutya mwasibye mutya kanso bitambulira dda bulungi nnyo yonna gyosizidde okubeera nti nno ate otwegeka amaaso ku mikutu gyonna gyosizidde tugamba nti nno kyokola kyamaanyi nnyo okubeera ku mukutu guno gwennyini. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti nno ate lunaku luno lwennyini lwolabidde programu eno yennyini abeerako wonna wogirabidde subscribing ate tutandikira awo. Bakolagirira ono batumiza omukazi atandise si mukazi ni bannange oba okuswaza buswaza. Kakati basore banyabo ensonga nnyingi nnyo ezibadde mu industry ne mu nsi ewezi okutwalisa wamu bingi nnyo byogeddwa bingi nnyo birabiddwako ebikolobero n'ebitali bikolobera amasanyu n'ennaku bibaddewo betuze ate okwogerako olwaleero naye nga sinaba ate kutandika ate kyatulese olwaleero ku side eno nina omusajja okuva mu kibiina ekya National Unity Platform kansala addako basawo ne banyabo uno kansala addako bamuyita Jobe Brian Sweet Cool kansala Erosifiri Makindye 2 2 yeno yesaawa yaffe ye moto ye wegamba waneno nno musajja awa kibiina ekya NRM olagenda kweyanjula ekibiina kyavaamu nene ku side eno nina omusajja ngo yazirwanako mu kibiina eky'FDC Damo twanjule buto. Nedda sebo gamba kale. Bulomuka yeyanjule basode banyamo katandike wodo. Zorede obadde omaze okunyanjula bampita Brian Kyobe aka Sweet Cool. Njija ku Makindye wanje ogamba ki? Toli manyi kyagamba akanda. Muno mulimu akalimu. Muno mulimu akalimu. Njija ku Makindye. Eyo microphone sika okakutte njija ku Makindye kansala Erosifiri njija ku Makindye 2 eno yesaawa yaffe kyemba mumanya fa aba National Unity Platform president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu president omulondo w'abantu anko abantu beyanjulire amanya gange nze Devcom promoter mpangalira Makindye akala akalungi Mafendo sitya kugaje tuwangalira je tusinzira ne twogera ensonga zaffe abantu bagantu batyobola ndi musajja awagira ebyobufuzi mu Uganda era nga mpagira ekibiina ekivuganye kiri mu buyinza kale binje bivuganye okujja nga totegeera butegeezi mpagira ekibiina ekivuganya ekiri mu buyinza bajja yomba bokka na bokka naye kati olwaliro nga wondeesi wano olw'okuba nti nze sigenda kwesimba unwanirira kadi nga bano era nja kubaako byenjogera mu kibiina kyagane nti Yesu wa kibiina kye tuyogedde bw'atyo kati bo balina ebikwate lwakuba nti neesiimye nnyo okuba nti otulese n'omusajja woga nti wa FDC bamanyi ebyobufuzi bana nti bakyuka balinga ba 7CD ako weyanjule eka kano kabeere kuye wali eri bano tujja sobola abeere na mubiri kateeke wano bwoti wano mbalamusizaako nnyo abatulaba Kasweti muli bulungi erinnya n'eddoboozi nse ya Sini Semwogerere Neddia Lugave Akabbiro Maleere mu byobufuzi nzikiririza mu kibiina kya National Unity Platform uliriza omwami osi wange kamale okulikodi akubire amukwata abeere atumuwulire mu byobufuzi nzikiririza mu kibiina kya National Unity Platform wabula ekyenjawulo ndi muwagizi akozesa omutwe gwange
ekibi nsobola kiyita ekibi nekiba kya kibiina kyange alina ekirungi nekikola nti ki lwaki nkikola bwe ntyo ndi wanje olenya kuba nanga bagenda okwesimbawo omanyi abantu abamu bagenda okwesimbawo nga bagala kaadi ya national unity platform teboogera bituufu balina kwogera boogera ebyo byokka byokka ebisanyusa abantu naye ate nga waliwo n'ebikyamu eba byetaaga ottereeza ogambye abantu oli wa NUP naye alaba ensonga nga bweri ensonga nkulu nnyo yavaawo tobinonooza nawe tewazaalibwa mu NUP ate oyo yaliwo NRM oyo oyo muganda wange mumanyidde emyaka 3 ebyobufuzi obiyingidde mu bbanga ki yatanakoza weeks 2 kitegeeza nti nzaliddwa mu NUP ne kitegeeza onammanyi kati ki ekikuyingiza ebyobufuzi mu kuyomba agambye weeks 2 nkoze eki ki ekikuyingiza mu byobufuzi ayagala kutwala kaadi oddeyo gye wali yakayingira ebyobufuzi mu wiki 2 yagana kwesimbawo kyogedde kati oyo kye muba mumanya bano abaami bo ne mu bayibuli mwebali baliwa bano bwe bati agambye ebyobufuzi mbiyingidde ebbanga ki weeks 2 lwakuba oli omwami aganye otwanjulira amazima oyagala nze njogera amazima oyagala ki ago tujja gwogera nga gye gatuleese basabo ne banyabo nga tetunnabatuuka eri kyemanyi buli omu gyasuubira awatuleese okwogera tugenda tandikira wano wansi nsiko ng'era omukulu gwetudde naye ye maneja w'omukyala Hajati Sofia Nantongo ekivulu kyabwe finally kyawedde tubadde bulijjo tukibagamba kyabadde awo ku Serena Hotel era nga akigambibwa okuba nti nno kyekimu ku bivulu ebyasinze okukola obulungi awo ku Serena Hotel ng'oggyeko ekyomukulu Haji Aluna Mubiru ne Papa Misa Semakula kizobeera nga kiri awo mu bivulu ebikoze obulungi simanyi oba bwekyo bwe kiri naye katuwe byavuddeyo byabadde bitya owaayi mukuliko eyo mu show twavuddeyo mu show nebaza bonna abatindiza eggendo okujja ku Serena Frasca ntekosa nebaza focus Frasca yoke nebaza abantu bonna oli omulagiridde nebaza abantu bonna abatindiza eggendo okujja ku Serena olunaku lwajjo nti focus yatugala mufuirako luwa timweba jjako ekisaanikira naye bannange ekyalo nakyo manyidde ziri ezekundi anti Debiko omulungi mu kuteekateeka ebyokulya era ssebo ku mukolo gwange ofunye omulimu yogera bane musirike ayi mbadde ndamulwanira byakubya kati natanga kubaterawo amata awo ogenda olajja gamba ze sinywa amata n'ennyama njirya bw'atyo kyokka ate weeni UP so nebaza abantu bonna abazze ku Serena olunaku lwa Friday mukulike eyo mwebale kujja kuwagira omuyimbi Sophie Nantongo kino no anko kitulaga nti music omanya ali mu category lino kibagamba waliwo abayimbi ab'enkumi nga musobola okugenda ewa mitanda waliwo abayimbi ab'omutwalo nga musobola okujja mu compound yange ne mutimba awo ngani webali muntu ajja kutegeera category ye naye lukasowulya nti ennyimba oziwezezza ezo okugulira Serena oba Sheraton so kati kyo kiraga abayimbi abalala nti bino bye muyimba ennyimba bbiri ne mukuba abantu mukyalina obuzibu bw'amaanyi music wa Uganda si kuba abantu music wa Uganda kuyimba kuba ndongo kubanga Serena zaade sawa 12:45 nga ejjudde tolimba bantu anti sisimba nja kwewola ku bigabo by'omusajja ono nti akozesa omutwe yongera bulungi zaade mmeka 12:45 nga ejjudde obadde oteekeddwa okumbuuza ng'ejjudde etya olw'okuba nti kati ngenda kufuna obuzibu amanyi okuba nti ntudde n'abantu abamu bo nga tebategeera byentegeera ngenda kufuna obuzibu bw'okusomesa kubanga ati mbadde nkutegeeza ate ng'owakana nti ffe tikiti ze MTN yakoma okutuna tikiti ku lwokusatu ekiro neggalawo tegedde bulungi nga tekyatunda kakati tikiti zino zolaba abantu ababa bazze owabula abatanaba kujja ng'olaba obuteeyi bukalu baba bagula ddako MTN nga tubali nga tubasa bagenda kukola ki kujja bagenda kujja
anti biga yakyogera ali wa mitwalo 2 kati kyengambe nti ngenda kufuna obuzibu okuba nti tulina abantu nga tebategeera byentegeera kyeranisa nakyo mu ntandikwa nti wali ab'emitwalo 2 n'ab'e15 kati big eye wano oleeta waaki big eye agamba nti abantu bangi baagula tiketi ze naye batuuka ku lunaku gatabalaba ngaye tasobola kutunda ki bifo bye byabwe n'abirekanga byere bagula bakuba kwekaza anko kiri bwe kiti omuntu agula tikiti ya Momope ya MTN y'emitwalo 15 ayabukano na wadde emitwalo 2 biga ibamuwanga bamuguza we 15 yaganya okujja tebo ne muzisigaza nga ziryawo ne tunyumya mbunyumya banje jo abantu shonga bwe yabadde gwo mutegesi tebo tikiti za MTN oli wagigula agulanga baze kisibo kusumbwa abavubuka abo tikiti okozino oba na tikiti ku tikiti okoloza abaziguzi bagenda kujja kumbe bali eri kukyeyo bamuwadde buwi kakati ankono omusuubuzi aba ali ku dduuka ina samuwati MTN ye n'agula tikiti ng'akimanyi agenda kukola ki kugenda mu shop olwo olunaku kati muganda nga kyerabidde babata kolandoka ekinewunyisa kimukozi wa bbaana era wotunda ku Momope kansala mukozi wa bbaana emitwalo 2 okimanya bumanya nti omutwalo guno kigenda kukola ki omutwalo guno kigenda kujja kyova ati bbaana bwe balagala okumuleeta wano yabagamba tikiti tuzitulira online tuwa ku lunaku lwa show nga mmanya abantu abakoze eki abaguze kati muganda ngoli kyatamanyi nti fe MTN ku lwokusatu ekiro yali amaze okubanga ekuloze bafunye abantu nga bameka anti sena tebaako bantu obuuza tebo kuba entebe za sena zimanyi ziri ku 200 entebe za Serena 200 eza 200 zonna zajjudde wabaddeyo mbuuza gwe mbuuza kanani kubuuza wabaddeyo okulaba abantu nabaddeyo naye okulaba abantu n'ennamba eri mu bitabo ze gyembuuza wafunyeko katebe gwe wootuula oba alabika akatebe akakalu nze saba zageze kutuula nwadde otambula butambuzi ye wayingidde otya yize ate nkyabuuzibwa bwe nayingidde kakati obutebe bwona kiyinza okugaba bwajjudde bwami Kacumbaali temusobola kuleeta mugade twesumulula muleeta biki mutuweeramu butwa kale fokasa oyo mwana alina waatayawulira fokasi bannange nagwagwawudde anenjawulo eri nagwagwawudde naye mujemgwe twezitegerekeka obutebe bwona kiyinza okugaba mwami Kacumbaali bwajjudde kati obutebe bwasena ebujjula baleetayo obutebe obulabola obwaliza bukya bola bateekateekamu abantu batuule tebo Serena mwabadde mu tebo nga 75 era ndozo omuntu akyasinzawo tebo nyingi like adde mu kulusemakula tebo zabaddemu 75 so tebo zarazana meka tebo bali ya milioni 37 so mwatunze tebo 75 zadde 75 naye ekimu kyenyinza okugamba mu Kacumbaali nti kyenjagala abayimbi b'e Uganda baleke kulowooza lw'okuba ofunye olimba limu ku TikTok obaye nti ofuuse w'amaanyi nze ndowooza baana badde beebuuza nnyo ku bayimbi nga Mukulu Ssemakula kubanga omukyala Sophie Nato nga yimiridde ku stage olwo anka abayimbi baffe betulina tebasiima bantu era ye wajja ku stage olumala okuyimba wayimba ebintu bye ng'atambula ng'agenda naye omukyala yayimiridde ku stage ne yeebaza Silver Kyagulanyi atabadde nawo nyebaza Mukulu Ssemakula tugenda tandikira awo era nga n'ekibuuzo ekiddako bwe walabye performance ye olaba ne bwe walaba eya Catherine bato yaabwe eyinza beereeta kuba buli omu obudde buno ayagala batira n'abantu bajagala olaba nga ani asobola okukira ku muno okusinziira ku performance ye gye walabye batugenda otandikira nkakugjeeko gira olowooza ku ekyo ekibuuzo mukama wange mumpeera akantu olaba ekibuuzo ekyo abatudda olwaizo kiddamu nga sinze buli omu alina omutwe gwe ogenda kubabonyaabonya anti Katonda senga yatuwa omutwe gumu nga gwe tujjako amagezi yandikuladde ku State Square nga buli omu agenda n'atoolako amagezi ekibuuzo ky'obuuzizza kiri open ate bano be bayingira mu ndongo mukama wange tukwaniriza asooka weyanjulire ku bantu abasawo mwena batugoberera amanya n'eddoboozi nze tumwine James MP2B Kasana South empologoma ya Museveni empologoma ya Museveni sebo isanso okulaba empologoma ya muzeeyi amina
bireke tetugenda yaawo kakati nkitangaze muke gwa owaaya abantu bamutegedde yempologoma ya Museveni niye nkubulire ekintu kiri kimu waliwo omukwano gwayogera ekinoga oba omutuge kyovula agenda kuyomba bakugambye tibajja amagezi ku muntu kati tukakane tutambule bulungi nnyo n'ennaku ezajjawo n'agulira abantu kiloza embizi 2 anko enga zalabika tutandikidde balya sedi yazileta wendi yakuwa emitwalo 2 nga kilo z'embizi 2 lizigula mitwalo 2 nabibulira ebyali byakunywa lwaki embizi yefuze pana mumaliriza tukole MP yajeragula abantu kiloza embizi mmeka kale yabali babiri MP to B kaga ne ku Sunday nno waliwo kansala we Salama yalese ye namba namba nno mutuufu lwa nsonga evumbe liri awo n'obugere yakulya yakulunga omulama gwa mbizi ndowooza omaliriza nkole nange so omuntu okuleeta ekirabo n'akiwa abalonzi beto kiyita kyakuza n'akijjeeka Sanda omulamu osigwa abalonzi be kubeebaza bagulira mbizi tulina agenda kwe tutambulira leero onsonyiwe anko tandikira ku sheeyo nga bwe wagirabye n'ekibuuzo ono kyagenda okuddamu mu maaso awo ng'ogerageranya abayimbi ababiri eyo show bandeetere ekitaata eyo show sigenda gyogerako lwa nsonga emu ffe twabadde ku buzibu sigenda kugyogerako ffe kye twabadde kale twabadde ku kirala nnyo twabadde tulwanirira ggwanga sigenda giwa twalabyeyo kabakko twalayo nina loozi anti nze ngambye nze okitegeera kuba ffe bonna ayagala ate nkubulye gye twabadde mu birala sigenda giwa budde era sigenda gyogerako sina kyengimanyiiko kati kwaba abayimbi ababiri kale nga olowooza ani atira kwani nani Ajati Sofia Nantongo aja ne Catherine Ajati Sofia Nantongo aludde mu ndongo asinga Catherine aya musinga chenna bugandi wale ogalo mulete emiramu owaye akazindalo sikako siri kataimu ye mwine kitabona wandike wansi kuba butayimbwa nange Devikomu bakuwa olupapula n'aka owandike ekikuluma kyonna wandike kwata akapapula nootinga buli kyoyagala tayimu obwetuuka kyoba otandikirako mukama wange basebo ne banjawo nyongero bala musako naye tulina ekizibu ku pano wano kyekizibu ky'omwami oli alisaidi atogenda n'ebizibu bibeera mu ggwanga kakati ensonga y'ekivubo ekyabaddeyo gano ge mazima nti ebiseera by'ennaku bibeerawo nene Devikombasa kagende ebizibu bibeerawo naye nakaseera k'essanyu kabeerawo buli kaseera tulina okukakozesa genda maaso mukama wange kituufu mukwano gwaffe era kyannaku okuba nti mukwano gwaffe Edi Mutwe tanaba kuleetebwa mu kkooti nga yakwatibwa ate nkuwa nsinda kukyo ni gye baabadde kituufu kikwasa ennaku ekyokuba tanaba kola ki naye ate bwe tudda ku entertainment side ekivulu kyabaddewo Ajati Sofia y'omu ku bayimbi seriously gw'osobola okusongako nti omukyalo ono muyimbi ogenze n'obuuza nti ye ne Madam Catherine Kusasira ani asinga automatically eri bannayuganda Catherine bw'aba amanyi okuyimba yayokya budde mu weekend okuyimba mugana alina lekera okuvoola ng'oli wano mbuuziza bubuuza toddamu kwogera nti foot soja weemeka kale tugende mu maaso baba nowa kadi atabuse kakati wawe mbadde nzija nti bato kyabuza nti bato bwebeerawo ekituufu kiri nti bato singa ebeera Ajati Sofia Nantongo ne Catherine Kusasira automatically ekivulu kibooga nga kiboozerwa Ajati era bateekamu akajegera akasalamu nti eno ba Ajati eno ba Kusasira
naye kale era babeerayo wabatonotono kubanga buli muntu alina entegera endaba ye y'ebintu nente gwanga bwe lyatuka omuntu yenna atalumirwa bannayuganda ne bannayuganda tebali naawe NRM teyina abantu basobola wagira eba alina abatonotono nga omwami ono abatonotono ajati Sophia Nantongo Uganda wa nubu wa NRM yava mu DP wamma ani ono teogera bintu bya kisiru wamma ensonga y'omuyimbi ajati Sophia Nantongo y'omu ku bakazi mu Uganda abayimbi bosobola okusongako yensonga ki abamu bayinza okuba bati banamutegeera bulungi naye ekivulo kye kyabaddewo kyayonka babadde bagenda okugenda kyali bali bese ekikadde tugende mu kikadde naye ate saala bye bakadde bokka okitegeera so ekyokubiri music oyo wa music wa band music abantu abasinga bangi n'abavuka bamutegeera just lwakuba tebafuna bufunye chance music oyo kugenda gyali naye nga kyeyinza okuba kyekyo nti sho nze kusira ku ndaba yange kyo yatambudde bulungi nnyo teyabadde mbi wadde omuyimbi mulungi ate era yayimbye bulungi kuba manager yamuteekateeka bulungi lwakuba manager baaba katuweere honorable tubbi just abayimbi bano abamanyi just endaba ye y'ebintu ne music wabwe senga bate ebadde yakubeera kuba buli omu yepikira munne ani ayinza okukira ku munne basebo ne banyaba batu followinga mwebale nnyo yola miyole kwata mikwate ate kwata bulungi kakati kansooka entangaze ku kivulu ekyabaddeyo onajja tusumbuwa abantu otuddeko kwata ojira oyogera kakati basebo ne banyaba batu followinga kantangaze ku kivulu kya ajati Sophie Nantongo kubanga babadde bakamparinga Sophie ne Catherine Kusasira muyimbi wa maanyi nnyo ate omuntu bwe si wa maanyi ne president asobola mulaba n'amuyita n'amugamba owaayi jangu tukole ffenna ekyokubiri oyo omukyala gwe mwogerako presidential advisor mufune ng'aliwo omwono banne bw'oleetanga omulamwa kubakanyeka ebirowoozo tulina okukiraba ekisooka Catherine Kusasira yakolako show concert yawe wenyine ku Serena mukimanyi bulungi ekyo n'omukulembeze najja ow'eggwanga naye ku bantu be yafunye ajati Sophie Nantongo ne Catherine Kusasira byafuna baliwo abasize obungi tubuuza bwe yazirimu zombi ndi mu kubabuulira of course yafunye bangi olowooza meza meke zaatundibwa ku Catherine Kusasira omuntu sinze manager we mujja mubuuza anti ndi mukubuulira n'ekyokubiri omuntu watuwa okusitulira omukulembeze w'eggwanga abasita era ne bagamba bato yankya era Catherine Kusasira tasobola mukomparinga ne ajati Sophia Nantongo bannaye bye mbagamba reality amukuba hands down gwe tokimanyi nze sikimanyi gwangamba Kusasira ennyimba zayimbye weyo biri owulidde enokola taxi tolumanyi by the way talumanyi olwo ndumanyi kabogere balabe bulabi batokompoze kakati no Sasa ne mwogezi gwe bayita omukulembeze waabwe nze nsobola okumenyera ennyimba omukulembeze waabwe bayita omukulembeze waabwe yajja yayimba siri ku interview wano yakumenya nnyimba naye omulamba gubadde bwe guti nti Kusasira ne Sophie anaasinga mwena mukimanyi bulungi nti Kusasira asinga Sophie ennyimba omuziki omwana Kusasira yogera ennyimba za Sophie Nantongo eza Sophie eza Kusasira ennyimba za Kusasira ennyimba 10 ne kamanda wange ebintu andi muleti kakubuulira muganda wange dinda mukati nenyo wesindikire kuno emitwalo nedda sobola n'okuwa kakadde sobola n'okuwa kakadde yiye simu njijemu password tekamu ennamba yo tekemu na buli kimu yogera ennyimba z'omuyimbi wo gw'ogambye ate munange kinewunyisa muganda weno president bwe yajja wakola dinda mukati nenyo muganda wange kambabule kino kyabale kya buswavu nnyo namwe abawagira enkyukakyuka nga ne president wo naye muyimbi n'agenda okujja kusho ya mukwano gwe ate simunne
anti soko ne batalize kinonyereze ne batalize muganda wange fe tukyalwanirira baganda baffe abali n'agamba nti bannange kulwa artist munnange nguze meza 2 oba 3 awagire industry naye Ildaman yamutuma alete etteeka lya copyright linda mukati linda kamaleyo linda mukati kusema kubulire omanyi ebiseera muwabya nnyo abantu yogera ekitagenda kukkiriza wano mu ggwanga lino yawagidde Jamaica kyakira kivaako kyogamba Jamaica kya muyimbi olina okukola buli wamu wonna lwaki oyagala akole wangi nga Isaac Sebe nga president wamwe ebintu biremye okukola ebintu bingi kyemu kiri kimu kiriwa muleme kubeera awo ne mugamba nti no onatutwala wano kumba batwala mu geyeena sirika kakana amalirize nandibadde mumativu ne Bobi Wine tulaba waja tutwala ng'akutte wakina bagulako emmezeegi kubanga obusobozi abulina oba n'asindika ababaka okuva ku kitebe kye nga bamukiikiridde kale babi yalize kubanga mukazi munne okitegedde naye kibi nnyo okukoleta mu socialism golaga uliriza kino buli muyimbi avaayo Ildaman ekimukuye essaawa zino si binyeebwa uliriza kino Ildaman ekimubonyabonya obudde buno kiri kintu eki awagidde nnyo abayimbi be yamutuma etteeka okuliteeka mu parliament n'ayiteekayo naye natafuna support waliwo obukadde 200 byafuluma kati Ildaman n'afuuka ekizibu obudde obwo naye Bobi Wine era mwewuunya obutawagirira bayimbi banne kale ku gundi lweki yagendayo ku Big Eye n'agenda kunyisaha bonna bayimbi naye bwakwata ku bayimbi abo babuvume Museveni yayimbako luyimba yayimba luyimba ki kireke omuwulidde sirika toddamu kwogera mu birano bibuuzo uwuliriza kino kakana nasirise ng'oyogera muganda wange bakiikiridde muzeeku wa gavumenti nasirise ng'oyogera Museveni yayimba luyimba officials baze okuva mu gavumenti ya Museveni yakiikiridde ani ku luyimba lw'omu kyeni mukugamba Bobi Wine kiyakoze jjo yandibadde asindika omuntu kakana n'agula emmeeza emiliyoni 3 ne emiliyoni 10 abandibadde agigula Bobi Wine yasindisani mumbulire ekibuuzo kijiddwamu kino President Museveni muyimbi naye teyasindise muntu kusasa teyabaddeyo tuzze wuwo kusasa yayimbye teyayimbye akati kuzasira Museveni yamusindise soka kya abako yayimbidde ani kansooke ntereze muganda wange President Museveni okujja ku show ya kusaasira nebo bubeera kamubwatu wano omuntu akyasinze okwagala okulaba amagomita President Museveni ng'oyagala okulaba President Museveni mu ggwanga lyonna omuntu omwangu okulaba President Museveni omwangu w'okulaba President Museveni genda ku social media otandika okuwemula ojja mulaba butayagala mulaba era omukyala Catherine Kusaasira advisor nga wagambye ekituufu n'abalala gye bali naye weotunuulira bonna abamitinze President Museveni munnange tebatiisa naddala bali mu sekita ya music yaffe gye tuli mukuba gye twogerako saana bagende ngamba abantu bonna abali mu ggwanga abantu abagenda mitinga President Museveni abali mu sekita yaffe gye balimu era obeetegereza era obalaba nga bebasanya okumumiitinga otegeeza ki kubanga ali Museveni akola ebyewuunyisa alonda president w'abavubuka nga ali myaka 5 oba 5 mwegi naye munneeka avuka alonda special advisor information ikakirizibwa Museveni kumanya akola ebyewuunyisa artist munamwe yo president wa mwa Nuupu Museveni yamusasulira omusolo gw'emmotoka ye ekyo nete kikola mawulire kakati n'alonda senior advisor one government ono kale kamulonda akiikirira abalema n'agamba ono muwabuzi wange naye nga alina kiikirira ki yandiroza ani akiikirira abalema abalema bateekeddwa okuba kuno omuntu abakiikirira ng'ate mulema gyali nga mulema nga president yamulonze ngoti ono akiikirira abalema mufune ebirowoozo byabwe okuva ku ground wansi okitegedde bulungi ojjeko wa parliament kuva ku LC1 Museveni yalondeyo uwe wa parliament bafune sente mmeka ate parliament yaddi kati bano bafuna zaaki kyengamba mu bayimbi yandijeyo akiikirira abalema kyogamba abayimbi tebali mu balema
kakati ekibuuzo kyabadde Bushamane kyali uwa ne Sophie abale maji mu parliament essaawa ya leero bw'oteeka Mama Junior ku stage n'omukyala Sophie Nantongo waliwo bate yaliwo yali ya Bebe Cool ne Good Life wagirabako Bebe Cool yajja n'ayimba ng'atudde mu ntebe tiyasituka bali bayimba ennyimba ne zibakako n'asigala ng'akyatudde mu ntebe kati kusaasira kye bajja okumukola lwakuba nti afunamu advantage eseera kale tugende action set tugende action okay David owadde okyalwa ku ensonga ya ndagenda kwa bale kati abayimbi bano ababiri bateesobola okubaawo naye era olabanga yeekubiira nti kasira ekisooka kyobere kati agezze nnyo namulembu ng'ayimba ku Friday yayimbye ennyimba n'avaawo nagera backstage kumujja ng'amasabandi zenabaddeyo ate ekakuvoola muyimbi anti nze ekyenjawulo kyebadde omuntu yenna wafuna sente aba ne pulesi kibi kyekyobayafunda ku stage mwamuwugiza bamutadde manyi wali ale n'omuyimbi we yakyogedde era ekitegeeza tasobola kuyimirira era kati madamu Kasimu gasobola okukola naye batwana ali omuzeyi Kabuye Ssembo naye bwe bibanga byakuyimba omuteeka Nantongo abajja kudduka ku siteegi kozi wabali basewa ambulance naye wateeka ne Kabuye Ssembo kano baterawo obutebe allayo batenyumira ddala mukulu wange agambye nti yabaddeyo twawula omuntu yadde ku ssimu yadde ku ssimu ebintu bibiri byawukana yabadde ku simu ku live yadde simu ku live nabadde nesabadde backstage backstage naye nze kugamba kusaasira yimba ennyimba 10 nezi katawumudde mulyango kikuza sabula salongo tasobola ayimbe ennyimba 10 nezi katawumuddemu muleme kukyaya abantu wagasira muli wagenza ku stage wagenza ku Serena wagenza ku Serena bate ne sawa ya leero esobola okulaba nayo gana banyumya music naye bijja kufundikira nga Nantongo yasikadde ku stage omuntu wadde oyogera Shiba yalina ennyimba nnyingi nnyo naye Sindi yalina entono abantu bagamba gw'omutwe okugamba ki nawe okulaba yayawangu Sindi yakuba kakati omanyi performance zamu ebintu bingi omuyimbi tukola performance ebintu ebikolebwa ku stage byonna tebatunuulira nnyimba zokka kasooka weebuuze nti Sindi biki byewakola ebyamuwanguza goyinza okuba nga atunula nnyimba za Siba ze yali alina naye nga Sindi ku stage yakola ebintu bingi kubanga olula situation esooka Sindi engeri yajjamu yali yanjawulo kati guli tayinza bikola nawangula tasobola era ne kugonga omukuyiya Nantongo ali wala ati tunuulye konsati kakasani yakola 2 yakolawo wennyini nagwanda kusera to kikyoyinza okwogera kyolaba ekyewunsa kyeyakola yakyasinza okwagalwa okulaba wano bweyagala okumulaba oyagala okulaba omukulembeze w'eggwanga bwekeera ku makya oyagala okumulaba oyagala omukulembeze w'eggwanga babuuza gwe bweyagala okulaba omukulembeze w'eggwanga bwekeera ku makya kwata simu yo kandi kukuba kubaini omwezi ogu ojja kuba oli mu State House olaba mukulembeze wa ggwanga kyekyokka twetala kuwandiika era gwe omugamba nti Bobi Wine oyo nze mu mwezi gumu bwekumiitinga nsobola awo wennyini tujja kumulaba omukulembeze w'eggwanga n'oli kyogamba naye okumulaba malavu yesu wesi musajja watunga empologoma ya Museveni yawa era kimwogeze empologoma ya Museveni ayagala musinkana etamulaba kale basewo ne banyawo tetujja sukaka